Poliisi erinnyegere mu lukuŋŋaana lw'abakyala olw'okusaba olwabadde lutegekeddwa ku Popo Hotel wano mu Kampala. Poliisi egamba abakyala bano abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Interparty Women League tebabategeezaako ku lukuŋŋaana lwabwe ng'era abadde bagenda kukikola mu bumenyi bw'amateeka. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi, abakyala bano tebabategeezaako ku lukuŋŋaana lwabwe ng'era abadde balina okubakugira mbagirawo okuba olukuŋŋaana luno. Suubira okukuŋŋaanira mu kifo kya Papa Paulo oba n'ebifo birala byonna tubagamba nti newankubadde eddembe lyabwe okukola kyebalaba nti kituufu era nga kiri mu mateeka bayite mu mateeka nga bakikola nga bategeeza poliisi okusinziira ku tteeka nga bwe ligamba ate n'okulaba nti tebagattika bintu byabwe oba bumenyi bw'amateeka mu kusaba okukola ebintu bye balowooza nti ddembe lyabwe. Ye Aisha Waligo, omukwanaganya w'abakyala ba Interparty Women League, agamba poliisi bagitegeezaako nga bwe bagenda okusinkania ku Popopol Hotel basabe naye enviri zibavudde ku mitwe bwe bakedde enkya ya leero ku woteeri eno nga poliisi etimbye obupande obubakugira okugenda maaso n'okusaba kwabwe. Olukuŋŋaana olwaffe luno terubadde lukuŋŋaana lwa kusonga lunwe mu muntu yenna, naye lubadde olukuŋŋaana olw'okuyita Katonda okuyingirawo mu nsonga ezivaawo naddala obutali butebenkevu mu ggwanga, naddala okulaba nti ffe ng'abakyala buli wabanga waliwo okufa mu Uganda abaana abaffe be bafa, ffe tetugamba nti oyo tetusalira mwana musango, tetusalira muntu musango, naye ffe kyetugamba nti buli afudde abeera aliko maama we, aliko omukyala amulumirirwa. N'olwekyo twabadde twagala just Katonda kuyingirawo wakati nti ekiri ekaseese Katonda akiyingizeewo abantu abo abazzeemu amaanyi abagumye. Wabula okusinziira ku tteeka erifuga enkuŋŋaana ezikubibwa erya Public Order Management Act ligamba oyo yenna ayagala okukuba olukuŋŋaana nga lwakwegattamu abantu abasukka mu 10 n'omusobyo naddala abo abeegattira mu bibiina ebitali bimu balina okutegeeza ssaabaduumizi wa poliisi oba ku mupoliisi yenna ali mu buyinza okusobola okutegeera ku lukuŋŋaana luno n'ebigendererwa lyabyo. Abakyala bano kye bagamba nti bakituukiriza. Public Order Management Act era yo poliisi nga yeekwasizza ekigamba nti tetwawandiikira IGP. Nze nno njagala okulowooza ebbanga lyonna omanyi waliwo etteeka okulimenya n'okulifunyaamu. Bwe tubanga bulijjo tubadde tuyitawo nga tuwandiikidde Metropolitan Police Commander ne batukkiriza, bo leero batugambye IGP. Njagala kuddayo kusoma tteeka eryo. Abakyala ba Interparty Women's League bagamba babadde baagala kusabira ekittabantu ekiri e Kasese n'enjala Kakutiya efumbekedde ebitundu ebimu mu ggwanga eby'enjawulo. John Tambabazi, KTV, Amalindirire.